Obujulizi nange njagala onviireyo nkoleera obujulizi ekyalese mu kifo kino Mukama olwaliro njagala nze kennyini onfuula obujulizi ensi endabe amawanga gandabe ng'okoze omulimu mu nze gwe wakola mu Sawulo gwe wakola mu Dawudi n'omulonda n'omufuula ekyo kye yali nange nnonda leero obeeko ky'ofuula nga kyamwenda okusinga mwembadde mu linnya lya Katonda omulamu. Amen. Amannya ago gy'oviiridde ne Katonda ky'akoledde mu linnya lya Yesu. Munnamagye tusalise okulaba. Netuyimuse ku ddoboozi. Eddoboozi bamuyita Mariam. Nebaza Mukama nti nali tusaba Mukama nga sina kuba nafunamu ebyansumbuwamu nga sirina ssente eby'omwana wange okusoma. Mukama n'anyagukula ne nfunayo akalimu yadde nga kanfuga nga sikyajja mu kyaki naye era omutima gukyasigala wano. Kitwaleeta eno nkiriza Mukama. Amiina. Bireso egaliza yebaza Mukama yafuna omulimu kati akola amanya gy'oviiridde ne Katonda ky'akoledde. Sebereko mu maaso. Amanya bampita Nakano Adiresta nga viiridde wano wennyini. Neebaza Mukama najja wano nga sobola kussa. Era mbadde mulwadde n'esaawa zino mbadde ndi mulwadde naye neebaza Mukama nti akaseera kano nkyassa ekyamazima. Mukama konsa yajja ng'ali mu mbeera mbi ne kati Mukama amukozeemu omulimu. Nyamba Mukama amponyeze ddala mu linnya erya Yesu. Yeebazibwe Yesu. Amannya gange kootidda kwagala kwa Mukama. Neebaza Katonda omulungi eyangata sokolindeko ddamu kasembere nino wala sokodemu eyatule. Yeebazibwe Yesu. Amannya gange omusumba kootidda kwagala kwa Mukama. Neebaza Katonda omulungi eyangata mu kifo kino mu mwaka oguwedde newankubadde twafunamu omuyaga. Neebaza Katonda omulungi kubanga yasigala atusimbye mu kisa kyekimu. Yasigala atubuzeebuze nga tuleze ng'omwana. Neebaza musumba tukoze bulungi newankubadde ebirumba bingi naye twebaza Katonda kubanga atubeereddewo. Neebaza Katonda nkuumidde abaana bange ne famire yange atukoze bulungi ate era ne mwebaza newankubadde mbadde nfunyemu omuyaga ennaku ezo kuba ndabye Sitaani nga nsiikuula enfuufu naye ate nendawo Mukama nga yimusa omutindo. Neebaza Katonda omulungi kubanga atubeererawo newankubadde nti ombyagolokoka naye Katonda takkiriza kuteeka wansi ng'ekyawandiikibwa mu kusumba kyatuwadde ekibadde mu ngeri 28 nti omubi agoba n'atabaako akola ki amuyamba naye nti omutuukirivu anaaguma omwoyo. Neebaza Katonda ku lwe byonna ebeerawo nti abeerawo n'ayibya n'atulwanyira ne tuwangula. Mukama abakisa. Amiina. Yesu akufegaliza agulo ye musumba kootidda kakebadde nnoonya omanyi waliwo ebiseera we twegaanira ekyo kye tulinye nga kye tukola ki. Amen. Abooluganda Yesu yeebazibwe. Amiina. Amannya gange nzero zikisaki viiridde na bweru. Neebaza Mukama olw'okumpa obulamu ne neebaza Mukama eyatugatta ku kyaki eno ne neebaza Mukama ankuumidde abaana bange okuva nava mu kyalo bangi bafudde naye era Mukama Sitaani bwasiikula enfuufu talema kuba akugoba tabula kyakusuuza naye neebaza Mukama nti byonna abimpisizaamu. Neebaza Mukama nti nabeeranga no nga tujja ne muwala wange ng'ali lubuto naye mwebaza teyazaala bulungi wadde bamulongoosa naye kati ali bulungi. Tibanetebakitiza. Amiina. Kristo afegaliza agulu bazaale abaana abalala mu linnya lya Katonda omulamu. Amiina. Sebira wano bulungi ssebo. Amakoledde ebintu bingi nnyo bye tusimanyi mu weno. Ennaku
kwetu kusinzira nabbi abantu baffe baagenda ne balwalamu ekikola akaki abantu baffe amala ebiseera ekisinga bbiri ekikola entambula ye yalwalamu ekisinga bbiri nga takyakola kyenabaza mukama kubanga awonye bintu bingi nnyo byo mukama lwyankoledde omusumba n'ekyokubiri omusumba yamawana omutwalo babalantu baffe mukama okusasira amina yeyama omutwalo waliwo agenda okuwasa tulina sente zetusonda tugenda kuwa oluganda agenda wasa sizezo yes kati netugamba basonde sente tuguwa owooluganda akoleki kati sente azireese waliwo siste yali azikwata ye sister station nabbi station yazikwata naye kayina omumyuka tugenda noonya omumyuka we amumyuke mu linnya lya Katonda omulamu agambye weekisi bbiri nga takola ng'entambula y'emmotoka ye yakola ki yafa ne yeebaza mukama entambula yateredde n'addamu naba ng'asobola okukola yimasa emikono gy'owagonogere nti ayi Katonda nga omulungi nzikiriza olwaleero kyogenda kunviirayo okusinga bwe kyali kibadde ayi Katonda w'abakatonda nzikiriza n'olwaleero kyogenda kunfiidinga ekyo ensi kye yeetaaga mu linnya lya Katonda omulamu kwedesa ofengaliza waggulu mugatire ngalo zammwe ekyo yimuke ku magulu gaffe yimuka katwaniza oluganda yibra